Trump ayolekedde okubanga agenda kulayira Proctor naye kooti muyise ajjaweebwa ekibonerezo kye ku musango gyamusingise omwezi ogwokutaano. Abagoberera Amerika n'ebyobufuzi bya Amerika kino kirina kye kisobola okukosa Trump mu mpeereza ye ey'emirimu newankubadde nga tagenda kuweebwa kibonerezo kyonna. Kina ngeri gye kikosa Donald John Trump. Singa abadde muntu mulala kyandibadde kyamukosa ne kimulemesa n'okuwangula akalulu. Naye bya Trump byanjawulo. Ebitakola ku balala ku ye bikola. Kubanga ekisooka kino kivaawa. Kiva ku musango gwa kugula malaya Stormy Daniels. Stormy n'ayagala okwogera emboozi eno ng'okulonda kubindabindo kwa 2016. Trump n'amuwa emitwalo 13 ejja dola ng'agiisa munnamateeka we Cohen asirike. Bw'ataasirika ensonga ne zigwera mu mbuga z'amateeka. Kye bamuvunaana si kuwa mitwalo 13 wabula butakiteeka mu biwandiiko by'ensaasaanya mu bizinensi ye nti nakwata emitwalo 13 n'enjiwa Stormy Daniels eri yawandiika nti zaali nsako zasasula looya we. Kati ogwo musango mu mateeka aga New York era gwe musango ogwamukamuve. Omulamuzi yalambise bulungi tagenda kumusindika mu kkomera, tagenda kumuwangasi era naga nti tekimukakatanako kubeerawo ku lunaku olw'okuwa ekibonerezo kubanga akimanyi ali bizi n'enteekateeka ez'okulayizibwa. Era kikulaga ekyenjawulo ekiri ku Donald Trump. So bw'aba mukulembeze mulala ekisooka ekyokuba nti oli musajja mukulu agula akaboozi kyandibadde kikukosa. Singa mulala Trump tukire nti tekyamukosa ogwasooka n'ogwokubiri tekimukoseza. Ekyokujingirira ebiwandiiko kyandibadde kimukosa mu kalulu tekyamukoseza. Kati kyolina okumanya nti abawagizi ba Trump ebizibu bye byonna babimanyi. Edda mu Amerika walingayo omusajja ng'avuganyiza ku kaada y'ekibiina bakiyita Nordist Party ng'era ye yeekubisa ekifaananyi kya campaign ng'ali bwereere kaga nti nze ngenda kubeera mwerufu tewali kye mbakweka. Kati Trump afaanaganako omusajja oyo talina kyakweka. Ebyo byonna bya lwatu. Singa wabaddewo omusango nga gumutwala mu kaduukulu ogwo gwandibadde gumulemesa obwa president. Naye gino egy'okuwa engasi n'egy'okumulabula nga bwe kigenda okulabika mu guno egyo tegimulemesa kubanga abalonzi tebalonda Trump ku moral issues ku neeyisa, bamulonda ku policy issues. Nti yatusuubiza kutulwanyisiza abagwira, yatusuubiza okulwanyisa okugyamu embuto, yatusuubiza okulwanyisa obufumbo obw'ebikukujju, yatusuubiza okukomyawo eddiini mu byobufuzi. Ebyo abalonzi ba Donald John Trump bye batunuulira. Tebamupimira ku neeyisa ye ng'omuntu, bakkiriza nti oyo gwe balina. Naye kasita aba ng'asobola okubaggusiza ebikwata ku bulamu bwabwe, biri eby'obulamu bwe ng'omuntu bye baabyesonyiwa. Kyekiba kimugaye nti ye Trump wanjawulo singa abeera candidate mulala ekyo kikugisa ne mu lwokaano. Naye ye ekyabalonzi baasalawo obutakitunuulira. Kati Trump alina omukisa gwa mirundi ebiri. Ekisooka alina omusango ogwayita ogwa Supreme Court bwe yayongera okugaziya mu ntaputa yaayo kye bayita presidential immunity. Emisango egyo mingi ne bwe ginaamusinga bwe ginaajulira okutuuka mu Supreme Court gijja kunafuyizibwa ensala eyo. Emirala okunoonyereza kw'oyogerako kukolebwa special counsel alondebwa Ssaabawolereza Trump gw'aleeseewo. Era emisango egyo mingi gigenda kukoma bunambiro. Tetugenda na kumalako egimu ku egyo egiri mu special counsel tegigenda na kusukka January ono. Talayira nga 2 tunagenda okuyingira February ng'egyo gimaze okuva mu ddiiro.
Nolwekyo emisango ejja Nnagomola egyo tegirina bwe gigenda kukosa bukulembezeevu. Emisango egimukosa gyegyo egy'obuntu egirimu engasi, naye tegikosa bwa pulezidenti bwe, gikosa ye ng'omuntu nti egimu ayinza n'okusalawo okutuula n'abantu abaliyirire nga bwe twakiraba ku Trump University. Yawa abantu diguli ezitaliyo mu university eyo, songa ne zijja mu kooti ng'awangudde ekisanja ekisooka, kati ng'ajja kuyitibwa mu kagulya tunke n'ebyo kye yasalawo n'atuula nabo n'abaliyirira era ensonga ne ziggwera. So emisango gino tegigenda kubeera muziziko eri Donald John Trump. Ekirala abantu kye balina okumanya nti obulamu bwa Donald Trump butambulidde mu mbeera eyo. Waliyo omuntu ng'omuleetera akayuguumo kamu ne kamutabula, ne wabeerawo omulala ye nga bwe bulamu bwabeeramu. Bwe towula nk'abantu ng'aga nti I work well under pressure, so ng'omulaba omuteekako pressure azirika buzirisi. Naye omulala n'aga nti nze I work well under pressure. Luza ebigambo ebyo otera biwulira. Kati Trump bw'atyo bw'akola, obulamu bwe ne bwe yali tanajja mu byabufuzi, bizinensi ze okuva mu z'ensambu e New York tava mu kooti, tewali mwaka nga talina musango mu kooti. Kati bwe bulamu bw'atambulira. Kati okubeera n'emisango mu kooti ne bwe ginaawera 10 ku Donald Trump kya bulijjo. Kyandibadde ekizibu ng'olinamu omusango nga gusobola omutwaza mu kkomera emyaka nga giijo, ekyo kyandibadde kirala. So siraba misango gino bwe gigenda kubeera miziziko eri Trump. Ng'amaze okulayira, ndowooza nti alina okukolawo ekiraga nti agenda kubeera mukambwe kubagwira, ne bwe kinaaba kya byabufuzi nga tekijja kugguka, n'ekyo kisobola okumatiza abalonzi be nti ali ku mulamu, kubanga eyo y'ensonga enkulu Trump kwatambulidde okuva ku kisanja ekyasooka. Bwe yakulemberamu ekisinde kye bayita Birther Movement ng'agamba nti Obama tebamuzaala mu Amerika, obubaka obukulu bwali butegeeza nti abagwira batuwambyeko ensi yaffe tulina okugyeddiza. Ekisinde kye ekipya kye bayita Make America Great Again, MAGA, ebimu ku bitandikirwako kwe kulaba nga Abamerika beddiza ensi yaabwe. So ebimu ku byosuubira mu nnaku z'ekikumi ezinaasooka, osuubira ebiragiro ebikakali ku bagwira, osuubira obukwakkulizo ku China, osuubira kaweefube okusitula enkundi okukomya olutalo lw'e Ukraine, osuubira okwongera obuwagizi eri Netanyahu ne Isirayiri. Bimu ku ebyo by'olina okusuubira mu nnaku ezinaasooka eza Donald John Trump.